Abattiddwa amagye ga Rwanda akawungeezi k'eggulo kuliko John Baptist Kyerenge, omusuubuzi w'e Rwanda ne munnayuganda Alice Nyesiga. Bino byabaddewo mu kabuga k'e Hamisavu ku kyalo Kiruhura mu ggombolola y'e Kamwezi mu disitulikiti y'e Lukiga. Abajaasi okuva ku sayidi y'e Rwanda olwamulabye kwe kumugoba ne bagezaako okumukwata. Bayingiridde ddala mita nga 8 mu Uganda ku lukalu lwaffe. Era bwe bamukutte ne bagezaako okumusikambula awo n'okukwata ppiki ye badde ku sayidi y'e Rwanda bamuvunaane. Naye ono yagezezzaako okubajeemera ekyaviiriddeko omujaasi omu owa Rwanda okusikayo emmundu n'amukuba ekyasi ku mutwe ekyamuviiriddeko okufiirawo. Waliwo munnayuganda yabadde amanyikiddwa nga Nyesiga Alex ono yadde azze agezeeko okutaasa akanyoolagano akaabaddewo. Ono naye baamukubye amasasi 2 mu kifuba ne ku kugulu ekyamuviiriddeko okufa. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga ategeeza nga abajaasi ba Rwanda bwe bagezezzaako okutwala omulambo gwa John Baptist Kyerenge naye ab'ebyokuwerinda mu Uganda ne babalemesa. Abajaasi b'e Rwanda bagezezzaako okutwala omulambo gwa Kyerenge John Baptist naye ne balemesebwa. Enanga agamba nti poliisi etandise okunoonyereza ku kikolwa kino oba tekyakoleddwa n'ekigendererwa eky'okusoomooza eggwanga Uganda. Ekikolwa nga kino okusookera ddala tukivumirira. W'otunuulira wabadde tewaliwo nsonga y'amaanyi eyabadde eviirako abajaasi ba Rwanda okuyingira mu Uganda awatali lukusa. Naye nga ffe tukiraba nga ensonga ey'okusosonkereza. Katusuubira si kikolwa kya kusosonkereza okulaba nti oba wavaamu okunyoolagano ku nsalo za Uganda ne Rwanda. Ono era tubuulidde nti minisitule ekola ku nsonga z'ebweru egenda kufulumya ekiwandiiko ekivumirira ekikolwa ky'amagye ga Rwanda. Nga poliisi tuzongeddeyo mu kakiiko ka security oba National Security Committee ate n'ekiministry ekwasaganya ensonga za Uganda ey'okufulumya ekiwandiiko ekyemulugunya ku nkola eno ey'abajaasi okuva e Rwanda okumala gayingira okubuuka ensalo zaabwe ne bayingira mu Uganda ate ne bakozesa eryanyi erisukkiridde. Kino ekijjidde nga waliwo embiranyi wakati wa Uganda ne Rwanda nga buli ggwanga lirumiza linnaalyo okuwagira abalabe baalyo. Kino era we kibeereddewo nga abakulembeze b'amawanga gombi agasoowagana Yoweri Museveni ne Paul Kagame bali mu ggwanga lya South Africa okwetaba ku mikolo egy'okulayiza Pulezidenti Ramaphosa ku ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga eryo. Agava e South Africa galaga nti bano babadde batudde bombi era nga babadde banyumya oboolyawo nga gwe mulundi ogusoose okusinkana bukyanga butakkaanya bubalukawo. Jingo Francis, NTV, ku ssaawa emu.